This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Luxury is not loud, it is deliberate. In the weight of a decanter in your hand, the clarity of crystal at first pour. Welcome to Chiba's Regine Home Goods. We are your one-stop center for finely crafted glassware. From whiskey decanters to dispensers, ice buckets, cocktail mixers and trays, temperature control mugs, flasks, coasters and bar essentials. Each piece is designed to elevate the moment. For restaurants that understand presentation, hotels that value detail, and homes where taste is intentional. We are located along Tindachiwatule Road, next to Independent Hospital. You can reach out to us on WhatsApp or call 0742 777 770. Chiba's Regine, home goods that make a statement. Luxury is not loud, it is deliberate. In the weight of a decanter in your hand, the clarity of crystal at first pour. Welcome to Chiba's Regine Home Goods. We are your one-stop center for finely crafted glassware. From whiskey decanters to dispensers, ice buckets, cocktail mixers and trays, temperature control mugs, flasks, coasters and bar essentials. Each piece is designed to elevate the moment. For restaurants that understand presentation, hotels that value detail, and homes where taste is intentional. We are located along Tindachiwatule Road, next to Independent Hospital. You can reach out to us on WhatsApp or call 0742 777 770. Chiba's Regine, home goods that make a statement. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndi hapo ndi ara bora babaddi abachala wale somoyo manyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge ya bawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonse kamukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo akibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye munda yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Lwasa mayinja bawa Nash Glow. Ebota byongera kebyo. Yeah? Bawa Nash Glow wafubiza di. Sima moja kufuna emisango gye mutatulidde. Oli wagandi mukagundi. Ne ojogera ku bintu bya Angel Lwasa twayoma no ngamba. Kati Kasuku we bituuse nkutwala mu kooti. Bwe naseka noseka. Kakati bwana Kasuku. Kati tenda koga ne tunagenda eyo yonna. So tukyakola introduction. Introduction tatumanyi. Ne kinge kirevu kizeemu white. Kirevu obwavu obujja bubireeta ebyo. Seriously. Tolaba omuntu nga ameze ebirevu mangu. Bwobwavu. Kati ekisookebwako nga tunagenda soko obuze ku batulaba n'abatuwuliriza. Bana abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizza. Mwebale kutulaba. Kale. Ekyokulala interview eno gye tugenda okukola. Nkambwe. Bw'oba ogikoze manya nti ogikoze Lwasa. Utiisa kati olwo ntiisa. Tonkubira essimu nti kati Kasuku togiteekayo. Ate otya. Ekyo kye kisooka. Ate gwe nkubuulire nze nakambuwadde nnyo. Ndi mulala kati siri waaluli.
kati okusoka bakola kinene nnyo okunzija mu magye. Bakola bulungi okunzija mu magye nandibadde ate enfuuka ekirala. Nina obusungu Kasuku. Nina obusungu obutali bwa leero obutali bwa jjo. Omusajja ayitibwa omujaasi alwawo kunyiiga. Mujaasi tanyiiga. Agumiikiriza ebintu byonna ne bibaawo naye n'avaayo n'ayogera oluvannyuma. Naye abasajja banjoozi ne ntuuka wenkoma. Owulira ogyogeddwa nnyo. Kati ekisookera ddala nze famire yange yafuna ekizibu. Abasajja nga bayingira Masaka ab'NRM ennyumba yaffe gye bafuula barakisi. Ennyumba yammwe gye bafuula barakisi we bali. Era baamalawo ebbanga eriwera ne bagenda bakuba barakisi ne bakuba eno ne bakuba eri nga bavaawo. Era baaleka buli kimu bakyonoonye. Ewammwe Masaka wa Kyabakuza. Baaleka buli kimu bakyonoonye nga kyonooneddwa. Era ensonga lwaki nakola nnyo bwe nakola ennyo nenzirayo nenzimbawo ennyumba. Waddayo n'ogizimba ennyumba ya eri saagizimba nagireka naye naddalayo nenzimbawo ennyumba ennungi. Ekyaliwo weeri. Naye ng'ebyo byonna byonna kuba twogere tutya simanyi. Kubanga taata abasajja bwe baatuuka n'atandika okuba nga avaawo n'agenda mu kibinge n'ajja emmere mu bantu n'agireeta wano. Ebitundu ebiriraanyeewo awo taata yaleetanga emmere n'agireetera abasirikale. Naye muga Katonda mu ggulu tebaasiima. Abaana be babiri ne babatwala nze ne mukulu wange n'ojja nabo we bali. Ku myaka ng'emeka awo Nga ndi muto myaka oba 10 oba 9 10. ng'oli kadoogo. Ne nkwata emmundu twatandikira Kigumba. Ze Kampala saamulwanako. Bano abasirikale abawamba Kampala zisiriimu. Twatandikira Kigumba ne tugenda olubonabono lwali tuyitirivu nnyo. Naye na mukama wange baamuyitanga Afande Kazoora. Olya oba Lieutenant Kano Kazoora. Lieutenant Kano. Lanka ennene yakafa bamuziise ku Sande. Kwe kwavudde obusungu bwo. Era kasita yafudde ne ndaba nga teri muntu ayinza kukkiriza bye nakola. Ne mpulira obusungu bw'amaanyi nnyo. Naye muga Katonda nze siri musabirizi. Naye nabulira Pulezidenti kizibu kyange n'asalawo kunnyamba. Bwe yampa ssente abantu bange ne basanyuka ne beebaza ne basanyuka ne bagala Lwasa okimaze. Naye neewuunya lwaki sifunanga ssente ezo. Ssente baazinyima. Omusajja yennyini ngenzeewo nteya amabaluwa emirundi ng'ena gwe baalagira okunkolako minisita naye nakati. Minisita kyoyo Omona. Ati omona yavaayo. Bw'ovaayo ensonga zo tuzirekanga ensonga ze waliko tuzirekera abageze mu kifo kyo ne bazikolako. Kati oyagala muggyeko omusango mbw'omona yavaayo gwe kyoyagala. Kuba omusajja gwe yankwasa najjayo akapapula akatabo kaali ka green n'awandiikamu ne ngamba mmaze. Ate olunaku lwolumu n'amuwa minisita. Sometime ogenda okuwulira nti amututte Kalamojja.
kale obusungu bwenna buyitirivu nnyo naye gavumenti eno ngikoleredde naye abasinga tebasobola kukiraba oba kukimanya naye nga si nnungi nkubuulira ekituufu si nnungi nakwata ssente zange nenzoonoonera mu bantu b'NRM nensaasanya ssente ne ziggwawo mu kalulu kali akasembayo akatali kano akatali kaliko naliko naawe e Masaka tewandaba nzijukira bulungi nnyo spending yange tewagiraba nagiraba nga spendinga ndi musanyufu naye ddala ddala ne bawa abantu abatalina mulamwa ssente naye nze nalinga nkozesa abantu 160 olowooza bali awa abantu benagowumuza ku mirimu bali 160 Lwasa events kirabu tavani kiki bitu kampuni zange zonna zeekwata abantu nembaga mwesalira amagezi nga tebalina gye badda natandika okuba nga bakeera ne bajja ewange wali nga nina okufumba emmere ewera balye naye nga mutuufu pulezidenti nze munyiigira enkola ye si nnungi enkola ye mbi nnyo nentuuka okuba nga sikyayina yadde amafuta gatuukayo naye ng'akwata sente n'aziwa abasiru oba lwokuba naze ndi muganda simanyi nakumanya simanyi ndooza lwakuba ndi muganda naye musajja mubi nnyo mubi nnyo busente bwemmanja butono ekitabo tanyamba n'abumpa nenzizaawo kampuni yange kuba tojja kuga ndi muwandiikire mpandiisa amabaluwa nkooye mabaluwa gakatuuka ku pulezidenti galinganga 20 naye oba namukola ki simanyi nakumanya oba tegatuukayo ate gatuukayo nga nawa minisita we baminisita nabawa kati wandabye nga nsanyuka Kasolo alidde Kasolo naye namuwa ebbaluwa nanga ngenda gimuwa nanga nagimuwa abantu bano kati batayimbidde muntu nga nze banasobola batya okuyamba abalala nze badde nsirise namulinza amale okulya twalonze yalidde kirungi naye nga tulina ennaku y'amaanyi kubanga toyinza kugamba ndi Lwasa banga agumiikiriza pulezidenti agenda kujja wano mubuulire nengumiikiriza ate banyiikiriza okutuuka waali gwe tewabiraba bye bankola nabiraba naye nze ndowooza wali wakkuba ani nakola simanyi naye simanyi lwaki obwongo buŋŋamba waliwo olukokola awo uli naye simanyi sitegeera kuba kati kisoboka okuba nga ssente zo zajja naye waliwo eyazifuna kubanga lwaki babeera bakugaana waŋŋamba waliwo n'omukyala gwe wali naye ye yayitawo n'agenda n'amutuuka gwe ne bakugaana gwawo tolaba nti waliwo obuzibu oyinza okunenya omukulembeze nayina pointi zange nga nnyeze njala mubuulire ziyise Kasuku Live wano abeerako waliwo ebitoogerwa kati olina kunoonya ani yalya ssente zo olaba wano waki babeera bakugaana omutuukako simanyi kanti okitegeeza waliwo ekiri fishe eitha yakukoowa tayagala kumanya naye ate okoowa otya omwana wo bankoowa batya kwera biveeko ebyoyogera bankoowa batya bagala nekyawo enkola entya Lwasa
otufa omusajja oyo musajja mubi kuba kati ye bannamawulire ebintu yabiraba n'abalaba nti baŋŋaanye nga teyanoonya nga teyankubira saba oli mukulembeze wa ggwanga amiina mukulembeze wa ggwanga naye nedda kibi lwaki antulugunya okutuuka awo kati obwavu bukutuuse nakozesanga abantu 160 bali awo aggolowooza ate paka kati bakyakkubira bakyankubira Lwasa obwavu bukumaze amaanyi sente toyina bundidde okkiriza nze kasita nkulayo mu kino ekisaati ne kino ekipale bino bipale bya bannamasaka biri ebyedda ne bino ebigatto gatto olaba otuusa bijjayo mwana gwate tonjerega nnyo baaba nkubuulira nze zino empale nazambalako kkonooza omwezi ng'ogwo ne baŋŋamba munnamasaka oli otya ne mbagamba nzitati wakiruwala naye kasita oyo ye Rachel oyo Rachel waki omusevingako Rachel omanyi Rachel bamusevinze kisoma kiti ekyo Rachel kati oyogedde kigambo ki Rachel but it's Rachel mbitegeera nze waki omuteekako Rachel ebyemasaka byebyo twala eri Lekyo Rachel naye Lwasa oli wa bulabe ekyo oli mwali era naye wamuteekamu mwebali bonna omanyi nze Lwasa ennaku ennuma omanyi Lwasa nze oli musajja wange saagala kukulaba ng'oli munakuwavu ekintu ekyo kyempisa bubi sajja agaanye okusula ebbanja ate nga yakkiriza naye kati ate nange bansuubisa bava ku ebyo ebyejjuuzijuuzi kubanga nze singa wali yagaana nandibadde ate naliyo edda kansubire nti ndi Kasuku Live oli Kasuku Live ensonga zo zitambula live naye olaba tolaba nga yalidde emyaka 5 era nja kubaako byenfiiriza nange gwondabaga omuntu owa wansi naye nja kubaako byenkosa nze nkubuulidde nina obusungu bunene nnyo ne baŋŋaana okulaba pulezidenti omuntuukako nga kirabika waliwo eyalagira ti oyo tatuukawo anti mbadde nkugamba naye ng'abijjawa lwaki tanoonya nze siri muntu mwangu nja kuba nange nina byenfiiriza njabba nnyonnyola omusajja oyo mumutegeere toli mwangu nga bwe tukulaba osaaga you are not food bambi omanyi omuntu oyinza omulaba awo nolowooza nti mwangu anti bagamba kasajja katono okanyomera mitala wa mugga katulabe kale katulabe emyaka 5 gino katulabe bambi nze namuliize n'alya n'awangula musajja yankoze bubi kubanga singa teyansuubiza ate tewali badde obuzibu komamu eno Lwasa
nekirabika kisheshe kirabye ngeri gye kirimu kirabika kisheshe kibadde kigula ki kibadde kigula ki mazzi nyongera amazzi mwana nkufunire enamba onagijjawa nze muyita n'akomawo oli agenda muveeko tuddeyo ku bizibu byaffe ekintu kikaaye Lwasa zimbadde sikola nkongo oli buti Lwasa oli munyiivu okambye olina kyogenda ofiiriza sebo nange nina kyengenda okukola ompisa mwangu waki okaluma n'amannyo siina njala ezo zonna bakuweeyako okulya balina kibano n'ebintu ebisinga bisiike ate waŋŋamba sukaali yakulu iba naye gundi abadde wano ng'akwagala muzeeyi magala musanze agenda abadde wano yankubira essimu naŋŋamba nti Lwasa musajja wange alina eddagala ery'okunywa erya sukaali yaŋŋamba nange naŋŋamba ayagala ddikuwa nja munoonya nga kale ku bigambo byonna bye wamwogerera yaŋŋamba Lwasa musajja wange ne bwana nnyiigira mwali babiri naye waliko naye ŋŋamba kati Kasuku mukyawe nga tosobola kukyawa nembireka bigende biti era bazze banjogerako ebigambo bangi watabukirako omu nomanyi teyaddamu okuba Lwasa kulo wali okamuwadde omanyi nti wankubira essimu nti wabitaddeyo koze nabitaddeyo nga tannaddamu njagala kuddamu neera leka Lwasa wofaki bakwata akaliro kakati siina bingi byakugamba abula ndi munyiivu oli munyiivu toli musanyufu gavumenti eno eyawangudde era ngenda kulaga obunyiivu bwange ate olowooza ku Kasuku kwenkomye okwogerera bantu banjagala TV zimpita nabana ngenda kwogera ekizibu kyange ensi etegeere abakulembeze abatwala bye bakola siri musanyufu anadda nkukise ayita bano n'ayita bali ngena aleka omusajja omulwanyi nga nze nze bwe nawulidde nti Kazola yafudde olya naweddemu n'amaanyi omanyi nze battalion gye nalimu bagiyita 15th battalion webale gye baasindikanga buli wakyamu nga gye mulaga ffe twakuba koni ffe twakuba ani abo bonna ffe twabakuba era mmwe nga mulya bulamu bulooza olutalo lwakuba naye ngeri abantu bafu bambi naye nze mbadde ndowooza sooka okola research olabe ani yalemera sente zo oba ani yazirya oba ani aziremesa kuba sirowooza nti omukulembeze baba yakusuubiza sente zisobola okuba nga tezaafuluma ng'akumanyi Lwasa nakula nga mwogera ng'aseka noseka ng'akumanyi si bino va ku bino by'ebifaananyi nti mumukutte mu ngalo mwayogera nakamula akulwala ebbiri ku mikolo ebiri naawe bakuwa n'omudaali ng'akumanyi yambikampa emidaali ebiri sebo ekyo kitegeeza nti akumanyi sente zo zirina okuba nga waliwo we zibulidde awo we zigaanidde bwe njagala woba osinga oteeka essira awo kuba olaba
akali kogamba nti wagenda ne bakugaana awo wava obuzibu sente ezo zogamba ze bakusuubiza nti nnyo ku bizibu omusajja oyo byamala amali bizibu binene nnyo naye akakazibwa akange ne kamulemerera. sente zaali mmeka ze wali osabye? Ye yasalawo asasule ebbanja lyalira sente lyaliko miliyoni 7 kati lyayingira 2 biliyoni. Mr. Lwasa nakambuwadde nno nakyuse sikyayagala wa NRM aseka nange mikwano gyange bonabona aba NRM seetaaga temwasaa kunjogeza bandeke kale ne Kasolo wamuvuddemu mwana babi nnyo abasajja babi nnyo. Bonna tebafaayo. Naleeta ebbaluwa nga ngisibye bulungi ne ngikwasa mwami Kasolo. Era juzi natobye nnyo ne nga lazima mwane Kasolo ayitemu nga ndowooza muntu wange. walwanye nga ndowooza ndina muntu. kitegeeza Kasolo esi muntu mulungi. Ate kati muyite muntu mulungi nga mbonaabona. Si mulungi. Leka n'okundeka nze. Kati ekyokulala tugenda kukola ye tutya? Sinnamanya bwe tugenda kukola. Golowooza tukole tutya? Kikyannemye. Kuba Lwasa bw'oba toli happy ebintu singa kati tuli mu kunyumya bintu byaffe birala ate ng'ate nabyo njagalira bikubuuzaako. Kugamba okitegeera. Onyuma oli musanyufu. Era ndeka tombuuza. Sibaako kye ngubuuza kirala anti tulanyumya olulala. Anti kati ekiriwo ati shete nga tunyumya olulala ddi. Abantu nga tukusanze twalabye 10 akubira. Musirusiru oyo. Kyankubira nze gasimanyi muntu kyankubidde. Ate kyali kikuyita bebi kikuwa program. Kisirusiru saakirabeera. Gwe kati omuntu yenna akkubira kasita atandike. Erinnya ate lyalimu. Erya 10. Nisimanye bw'oggi lyava. Ate temwalimu 10. Mwalimu Queen. Wamusebingamu nga Queen. Kisirusiru kati bwe kyankubira n'enjo nga kyewuumyawoomya ninga beeno ezze etya. Owulira leka kati biwalawala oswaza nze nze nange nkyaswala yiye namba yeyaawo Queen. Kati bw'omusebingamu otya nga Queen wali obadde ki? Oba nali mbadde kisimanyi. Wamala gasevingamu. Nze nabirabye. Era abantu ne mbagamba nti naye Lwasa kiki nnyo. Era nze n'agambye nze ndi ttiimu Nashigulo. Siyinza na kumwogerako oyo sina biseera bye. Ka vidiyo wakalabye? Ka vidiyo saakalabye. Kali katya. Ala Lwasa akubuulireko. Nze Lwasa wampangula. Ka vidiyo wekali nga nkola ki? Nga kkubira essimu. Bwakwogeza oluzungu bw'oyogera oluzungu. Nenga mu luzungu luno lwonna kutusale weekyaye. Nagamba ye bannaaye oli wa? Nodamulokata. Kale wewunye okuba tebirina makulu era saabirabire. Nvana kutonjogeza Kasuku. Nze saagala muntu weene ali kuddamu kukuba simu yange yadde okumbuuzaako. Saagala. Kati omuwala bajjanga wa NRM. Nkikuba n'enkitta.
kalate interviewer baba wa NRM nga kujja ku interview wa NRM nawe oliwe NRM kanve wano ngenzi nkubuuziza bubuuza ati interviewer siga wa NRM saagala kabyeko ti ndi wa NRM saagala kwe kakati abantu ogenda sooka kubabuuza oli wa kibiina ki nga tonnamuwa kantu NRM waginyiigidde nnyo okimanyi ekyo babi naye bannaye abantu abalina ssente za Lwasa muzituwe Lwasa ssente bazituwe nze kati omayo njagala essiro oliteke naye ate naawe era oli mufu nga tewanjogerako nga olabaganye ne president nakugamba ntya lwakwa gwe wazze kyamuka wano nakugamba ntya bwe twali twogera ku simu waŋŋamba mbu yaggamba tulabe omuwala omukyala omuwala we kati waddamu kunyega anti namulabye omulaba ddi ate nze mmanyi bwe namulaba era banaŋŋa nti kati ogenda mulaba era nja kukugamba mukwano ssebo tukkakkane lwakwa kati embeera gy'olimu nze njitegeera oluusi waliwo olwotuuka obwavu ne bukutabukako n'ogamba kyo nnyo weetaagamu kasente Lwasa interview naddako onampulira ogenda kujja oli mukambwe onampulira taata ate kati olaga watuula wansi leka kukyamuka booti umanyi tokwatakwata kaliro bintu bitakwatagana beera mu kifo kimu golooza mubona ekyanga bootyo nga ki ekibaawo tulina okusooka ne tukkakkana Lwasa tunoonyereze pulezidenti b'ayisa directive ki ekyaddako tumanye omona ye yali ya ssente ye yaziremesa ye yakola ki eyo stage ogiveeko ebyo ebintu singa kati bye wanoonyereze dda mu state mulimu be walwana nabo senga wababuuza dda nti bannaye kiki ekyagaana ne kati nawe weeyisanga ffe omona nzungiddeyo nkooye ati omona baamuggyako obwa minisita obwa PPS kati wandibuuzizza omona ani yadda mu kifo kye waali omukyala kati wanti eyadda mu kifo kye gw'olina okugenda tasobola butabimanya kuba be baba bakusuubizza balina we babiwandiika byonna webifulo omukyala ye wayogerako ani PPS wa president kandi si ye PPS seye sinange simumanyi PPS waali omukyala nayogera naye ndako wano tulabe anti wayogera naye wayogera naye otya nze abantu asinga beeda abadiirinze n'abantu abo PPS Uganda naye wano yaani wuno wano mukyala wuno wano erinnya wuno naye simanyi erinnya lye n'omukyala yono wano nabe caption eno hands over office to new PPS ne new PPS yani PPS yani erinnya lye waali awo erinnya nali ndikutte naye byonna neliva ne mu mutwe anti kati oyo gw'olina otandikirako n'onoonya munoonya wano private Prince is Gloria Asiyo Omaswa webali madde sikiwulirangako obwongo ndoza omona be yavaako ze obwongo tebwakiddako ye Gloria kati omutuukako otya kyekyebuuzo naye nga teyaliyo juze Masaka PPS
alina okubanga yaliyo gwe ataamulaba anti kati ono ate yetabeera mu mawulire ndowooza teyeemulisa ye kati ono gw'olina sooka onoonye ono tuteekewo embeera tumunoonye tusooka tunoonye ono tugende nga be tumuyita maama mami maama naye ani agenda omututuusaako olwo nawo olutalo luli awo ani amututuusaako kyekibuuzo nakyo kiri awo bawa Chumi baaba oli munyiivu leero tutwaliza muliko manina kakati kankubuuza gwolwo walabye pulezidenti n'akutegeera n'akuyingiza mu famire ye n'akulagira okulagana ne muwala we yannyingiza mu famire ye atya yakuyingiza mu state house twaliyo mu state house era naŋŋamba n'obeera muntu waayo kati okuba muntu waayo kitegeeza kati obeera otya nga atoyagala PPS nga tusobola mufuna ekyo kaa buli abeera mu state house abeera waayo. Kasuku naawe nali nkwesiga ngamba oli w'amaanyi toyina bw'oli njagala ebbaluwa ye ebbaluwa yange tugiwe muwala we. Oyagala giwa Natasha? Si gwe yakwasa ngireeta enkya anti simanyidde lwe naamulaba. Kati naawe oli kaabwera bannange. Kitegeeza ki ekyo kyogezaako kumumanyiriramu? Kaabwera kitegeeza ki? Kati toyina gwosobola kulaba oli awo omanyi pulezidenti yekka omuntu atatuukikako ate gw'omanyi tolabanga botufu omalamu amaanyi. Ate kugambye tugende step by step tukkirize pulezidenti nyinza okuba namulaba kwolwo nga siriddamu nakumulaba. Ayi nebyo byonna bikyali awo tojjukira nti yansuubizaayo yagamba nti obululuka buggwe ebyabazzukulu abimpe. Gwe nno saba byabazzukulu muli mu kuzannya buzannyi nze ndi ku kizibu. Banka yatwala mu kkooti. Sikitegeeranga ekintu ekyo kyogamba nti banka yakutwala mu kkooti. Yatwala mu kkooti. Kati banka ate yekutwala mu kkooti lwaki? Wagaana owaayo ekizimbe wakola ki? Ekizimbe nakkiriza okiwaayo naye yo prosesi yaye nzibu ekuloopeera. Kwegamba ekuloopa defaulter bagenda otwala ekizimbe nga bayise mu mateeka. Kati tomalangayo kizimbe kyabwe. Kati kyetugenda okukola kiribe kiti Lwasa. Naye ojja kumpaayo ku ssente twogerere mu kamera. Olusanvu oba ompaako nga mmeka? Ate bampa lusanvu kati lwe babanja ate. Kati bayagala bakuweeyo mmeka? Nga biliyoni. Olabaddayi. Kati ku biliyoni ompaako mmeka? Nja kuwa. Tujja kuteesa tuzogererawa. Andi kubanga kati omanyi kyenjagala okukola. Tulina nnoonya mukyalo ono. Munoonye? Omukyalo ono yalina otubuulira ekisembayo. Oba ssente zaafuluma. Omukyala atuwulira. Oba tabimanyi. Gwe noonye essimu ye nze naye ati ono omukyala alabika okuba tamanyi luzungu ye aswa. Glory yolowooza amanyi oluzungu? Naye naawe ndikuba omuwugulavu nnyo bw'otyo. Pulezidenti oyinza okukolera pulezidenti nga tomanyi luzungu. PPS. Waliwo yadda ngamba okuntwala ewa madamu. Madamu ki? Controlling State House. State House. Madamu Bariche. Omumanyi bwafaanana? Omumanyi bwafaanana? Nze simanyi bwafaanana. Tumunoonye wano bali wandika batya bali naye bagamba mbu aliro fiiti talina buzibu. Kati wakisi bw'onoonya abo bw'oba olina asobola okutwalayo?
Soko ndeko. No nasho. Labi Jenny Bariche. Yajja 2021. Nese balabika bulungi. Ndako tulabe. Manulabe ekifaananyi kikyo. Mayinza nsisinkana abantu naye simanyi bye bakola. Mwali. Kati ono yegonja. Wuno PPS. Yono. PPS huyo. Ono secretary to the first lady. Irene Kauma. Secretary for to the first lady. Kati olina kunoonya either ono mukyala asiyo oba mukyala Bariche. Nano ye afunika Bariche. Muntu w'abantu, mpulira abantu bamwogerako nnyo. Nange mukazi wange yanga muntu w'abantu. Kati anti ono gwoba otuukako ono yalina okukubuulira naye kati ekituufu ono yalina okuwa ono oda. Kati olina kusooka kulaba ono bw'ayogera n'omukulu n'aga nti ye n'olyoka olaba ono. Kati olina okufinding out oba oda yagendayo then n'olyoka onoonya omukyala Bariche. Gikube Screenshot. Mbikuweereze. Bimpe. Mbikuweereze ku WhatsApp. Kati ogenda abantu obalaga nti ono omumanyi. Wanjisebo. Nvaako. Ono yaani Lwasa. Kintu Lwasa obadde ozzoonyiize. Obusungu nabw'amaanyi. Obusungu bukendeeze. Nkakuweereza. Naye toliiko. Omwana wange yanterako gundi 4. Gibyana. Unlimited. Mwana ki? Ono mutabani w'ono. Bamuyita Ediga. Bamuyita Ediga. Genda ku WhatsApp. Ogiyiseeko yiino wano. Eyo tennajja. Oli kutennajja olowooza. Continue. Tesanguse busanguse. Verified. Continue. Teeka mu Lwasa. Ebintu ng'obikola mpola. Okaddiye. Nkaddiye. Continue. Olw'ennyini nina okukyuka wano. Ndirikyusa kale. Biganye naye nkakuweereza. Ojja tandikira awo naawe ng'omuntu. Ebisigadde olabe. Nedda nti kati internet bagikuttemu. WhatsApp tekola nga tekuli VPN. Okitegedde. Kati olina oteekako VPN. Naye ate gavumenti yakigaanye. Ekyo oteekako VPN. Era bagambye ne bakukwatako nga wataddeko VPN. Ekiyinza okutuukako. Lwaki bajja mu ssimu yange? Okukijjamu bati. Bakijje mu ssimu yange. Kati genda yeeri. Nda yawe. Kyezigenda kujja. Oyagala bajje VPN bagijje mu ssimu yo. Baleme kumalira budde. Kale Lwasa katukusabire. Enamba y'osiyo ne Bariche
Nteeka okusula nazo lwaleero. Nsula nazo lwaleero. Etandikira awo. Sigayo byo wasookerako naye kati ozze oyombye byonna byonna tobifollowinga nga app katola nti gw'oli mu nsobi. Nze nti mu nsobi nti yanze omuntu gwe baawa. Why? Gwamanyi. Kati Chumi mukomye ku ki? Ekikigu kya ddalu naawe. Nkimanyi nze. So si bituufu. Si bituufu ebyo naawe. Tukitwale nti si bituufu. Kigu kya ddalu. Kati be kikuwa tokkiriza. Sisobola naawe. Kiringanga nankani. Kino kyoyinza kyogera mu bantu. Kiringa ki? Sinzina wenyinza kigeza. Binyinza okugezaako bibi. Ate saakwogera bubi. Benyinza okugerezaako. Si birungi. Kati akantu kange kampa ogenda nako. Bino ebintu byemunteekako kwata. Anti ogenda kasika bubi kali kagwe. Leeta nkakuggyeko. Leeta nkakuggyeko. Jangu. Oyo era Lecho yakubira. Lwasa tuuka bulungi. Ngenda kukubuulira. Omusajja enkalu azaagala. Lwasa obwavu bumutuusa awabi. Ekyo kye bayita obwavu kabisa. Bukutuuka ekisijja linda ku nkyali ku show. Kati ensi egenda kukuwuliramu ina ebintu byoyo ebitakwatagana. Jangu. Kati lindako obuntu nkyabuyina wano. Buwe bukwata. Buweyo wali. Kika kyengugamba. Leka mpeyo obuntu. Tuula asi motoka. Ne soko tugule. Excuse me Hajat. Soko je. Ate tuli mu kamera jangu. Mutyaba. Togeza n'okwata Hajat oyo. Mbadde njagala just Lwasa akubuuzeeko. Gwe tokwata kifuyeyo. Togeza n'ogikwata. Nkikugambira wano. Toteeka omwana w'abandi mu kamera. Tomuteeka beera wano. Naye kati omanyi kyembadde mwagaza. Nti atuteekayo omwana ono. Ayina be toteekayo ddeeno. Ayina abantu be yakolimira ebyabatuukako bimanyi. Ono omwana mbadde njagala akakubuuza akatambule nga ddayo. Ofe. Wama Haji Lwasa. Toyina national baby. Abitujjubya naawe. Takola ki? Njagala basajja bampa ssente. Ne baba. Ziya nnyingi. Naye ng'ogaba ebintu ebirimu emagezi. Njagala basajja bampa ssente nnyingi. Kalaba baba. Kwata ekizibu nakava mu kukaaga. Enzijudde ennyo. Lwasa. Lwasa ko omwana agende wamagenda. Okirabye. Okirabye zemba nalabye dda. Omwogereko tabole. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kate Kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda mu kujjera kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno Ababura babaddi abakyala Wale somuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda weji waminge Yabaweereza buno bukeeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugo gwa Musa wayitista biblia mu detergent. Waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.